nagamba mufulumeemu kono atuuse mufulumeemu ko mugenda kati watulagirira waliwo engeri yakabalabala era bannayuganda be baliyo twasanga bali eri nga beekola kabakazi abeetunda nze bansobera baba babi oba kiki oba babagula baba batamidde kitegeeza ne poliisi kyangu okukuyoola poliisi weekuyoola oddayo otya e Kampala gwe omusajja omukulu nti baba tuyoolidde mu kikwekweto musula Bamalaaya awo ne mmanya nti wano sijja ssulawo mu mutima ne sikigambo ono munnange nga tekiriiko ka waggulu ng'ebitanda byaffe bye tusulamu e Kampala buli obwa bed space bwe buli obwepanka waggulu ng'agamba nti neetaaga muno abantu abalala bapatanazi babiri ebitanda ebirala bibiri biwere ebitanda bisatu n'agamba kati mwemba mbafunye nga tukanyiza emiwendo ngenda kukola ki kufunayo n'omulala naye nga bino ebirala gyatusindise tubeerekokko nga birabika bubi nga bannange embeera abaana gye baliko e Bulaaya kati munnaaye twamalayo eddakiika 5 ng'akuba essimu nti mukomeewo kwe kugamba munnange ekirene nnyo zaali 7 kwe kubuuza munnange nti tebakanyiza oli n'agamba abamaze ffe bajjanga ne batugamba notugamba nti nno ani ayagala okuwasa ng'olwo waliwo visa egenda okuggwako ng'omukazi yenna ayagala amuwasa amutaasa okumuwa $1,600,000 ng'erimu ekitanda kimu kya bizinensi bizinensi ogitegedde ono aleese ne bakola ebyabwe ne bagenda nga mu luumu oyo mwennyini mulimu omulala omuvubuka omu saamutegera mannya nga wa security ng'alina abakazi aba naye nga abakazi ababiri abo omu amanyi oli sisita we era eyo gye nalabira omuwala eyakaaba amaziga eyafuna siriimu nga yali driver nga wa taxi omuwala yamala emyaka gye 2 ali mu kukola n'anoonya omulimu ogusingako n'agufuna mu kampani nga gwakuvuga agenda eri ku medical gye bakamutemera balaba basawo kweyongera kwesabika baleesa ambulensi eya poliisi mu maaso ng'agenda mukungu beesije weeri siya nze navaayo ndimbeerera siya nga bakazi nali mbaagazaaki nagenda ne sabbuuni ng'ali ati nange muli mutya abalungi abatulaba yeze HK Media Hadija Kigozo kutusaako ebyo byeyagala olaba ndine Bukenya Media agenda otuwamu ku mboozi y'eddungu obulamu bwe bwonna bwe yabumala mu Dubai fe Dubai munaye twagibeeramu naye nze ebintu bye wanyumiriza nga tetuli mu kamera saabirabako balwa kubanze ndi muwala oli yongwe buyongwe yawo ogira agatama omanyi kitegeeza buyongwe is fala right not so era okusinziira ku byonna kunyumirizawo bato bimanyi oli yongwe ndi yongwe okay abalungi abatulaba tuli ku HK Media yenze Hadija Kigozo kutusaako ebyo byeyagala olaba olunaku olwaleero tuline BK Media omwami ono yabeera nnyo Dubai eyo naye yaŋŋamba nti ye yakomawo na nusu 7 ke kamujja okuva ku airport paka ndowooza ewasula motors paati ezimu ng'otambuzaako era nakomawo nsaba senze nda mu magulu muno nga ninga bino ebikazi ebinene tatandika kisisa okay tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels company yakakasi okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Rest Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abambanyi aba Herbal Choices Pharmacy bakafulu mu kukolera eddagala erikakanya diabetes ne pressure mpozi ate n'omwami omusaalongo olukwatanga musawo akugamba nti omala kulaba ku mugizeeku n'osooka osasula saalongo lukwa omala funa kyoyagala nalyoka omusasula n'olyoka omusasula sente anafuna bakiraya nti oli otya najendi nnyawo nsanyisa okulaba ku HK Media tokyali blogger kati wafuuka blogger byonna mbikola naye nga obudde obusinga mbuwa nnyo bizinesi okuvannyuma lw'okizuula nti no mu blogging oyinza okufa ng'oli mwavu bw'oba teweegendereza bw'obeera teweestrategizinze bulungi kati ndi buloka tekanyiriro kolaba nalinga bwenti ngoli buloga wali oti tubeera mu kusabiriza ku kulowooza mu najja kumpaayo tolowoleza mu mwogereko mu mentioning ampeeyo
Neze nali mmanyikiddwa. Era paka kati okyamanyikiddwa. Ensonga lwaki oli ku Chike Media? Kuno tekukyazika batamanyikiddwa. Temuli baddofe, tekukyazibwa baddofe. Tekukyazibwa bayungwe. Nenga munange emirimu ngikola ntunda mmotoka wano kusula motors. Amanya gamatufu gwane. Bukenya Nelson omusajja ow'engabi. Weddirangabi. Naye ebigambo wabijjawo omusajja asinga omutwe omunene omusajja. President w'ab'emitwe eminene mu Uganda. Obumpi siriyo nnyo. Mu b'emitwe gyendi. Ne mu bumpi ompaayirizzaamu. Weewalira mbawaavu. Ne mu mitwe nze president waabwe naye ate sinze nsinga omutwe omunene. Ne tubonga ennyini ansinga omutwe, Kayima ansinga omutwe. Kayima ki? Onakola ne Kasuku. Gwali obalabyeko nga Aji Kayima. Wali obalabyeko nga kamera ebalese babiri ne Kasuku mu TV. Ereetako ogwogu. Kaddemu. Kayima ne Kasuku. Kamera tebaleetangako nti bali babiri balina kye badiscussing ku TV. Baleetako omu najja, ono naddayo omulala najja olusi najja ne Kalibala. Giri emitwe ogimanyi. Naddala bana balina bu TV obwa 14. Tasobola kubalaba. Allah. Ule muto guyina n'akabalaza guli self contained. Jagaba wazze no notandika omuvumo omutwe omunene ogw'omu. Yogera b'emitwe eminene waliwo Lumbuye yoyine mukulu waffe. Lumbuye ogugwe gwaziba n'amatu. Waliwo ogwa Samson Kasumba. Allah. Guyina ne balkoni. Kati abo bonna bansinga ne bo baati okuvaayo okweteekamu nti biba president. Nzine nvayo nga abakulira. Ngera olaba Museveni. Ye president nisi yasinga amaanyi. Kati nange nze president nisinze nsinga omutwe omunene. Golaba mutwe munene nnyo. Naye era munene. Ati gwe okwogera. Ati imagine nga guliko enviiri. Ati olereza Kasuku. Asina gwe mpolereza. Amanga nko. Adi ne yanjula. Bukenya Nelson president w'ab'emitwe eminene mu Uganda. Kati atakyali nnyo bloga. Ndi bloka ntunda mmotoka. Era nga nsenzera okusula motors. Emotoka nali nazitunda dda nga sina bagenda Dubai. Nanti kati wezuula no concentrating ku mmotoka. Na concentrating engeri gye nnyina zi media. Ate n'ebyokulekana era sikyabyagala nnyo. Ddala ebyobufuzi eyo navaayo. Bannange kansinziire ku Chike Media. Mbategeeze nti sikyali politician. Gwe yali amanyidde simindi wa NRM. Eyo navaayo. Siri wa nupu siri wa NRM. Wabula nsobola okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga okusinziira nze wenziraba nga ndi Newton. Okusinziira lw'ekizuula nti tolina n'amakulu ky'oyinza kufunamu. Abantu bakukyawa. Abantu buli enjala w'emuluma agamba ffe tulina ssente zaabwe. Ate nga naawe tolina. Kati nadda mu bya bizinensi. Nalekerayo bayisima bakube. Nsobola okwanalizinga ku nsonga y'ebyobufuzi nga siina side gye mpagidde n'enjogera amazima nti kino kigenze bubi kino kigenze bulungi awo nasigalira niye mbuno awamaani yo sikyaliyo era munansonyiwa bennanyiiza ne benyiizizza okubivaamu namwe munsonyiwe omwana Bukenya bannaye yeekola ebintu bakiri so wagenda ddi e Dubai? Nagenda Dubai mu 2018 oba. Nga wakagenda. Nakagenda. Oluvannyuma lw'okubeera wano nendaba nga emirimu tegitambula bulungi. Ate nga mu birooto byange njagala nnyo okubeera obulungi. Ne nnoonya ekisingako. Ne ngamba nti ngenda Dubai eno. Ne nfubutukayo ne capital awera. Ne nkoma mu business eno ey'emmotoka. Nja kikuba. Wali ogenda ngolooza ogenze mu America ogenda vayo ne business w'emmotoka. Kugambye era kirungi nnyo kati nze omuntu agenzeeyokko nze nsobola okubuulira abantu abali eyo nti tutawaana okugenda tekyaliyo kalungi tobeeraawo ng'olina ebirowoozo by'ogenda e Dubai nti ogenda kuyoola teriiyo kiriyo wabula abaasookayo eri edda be baafunamu yensonga lwaki olaba essaawa zino abantu balaajana twagala kudda Uganda teri mirimu abantu abali mu overstay be bangi emirimu ng'ogenze ku visit visa pazzi ng'olina kampuni ng'ekujja wano ng'olinamu employment visa gwe genda kubanga ogenda kushwaddiru nti ngenda kutuukira mu accommodation ya company nyembu ngenda ku visit visa ntuuka eri nnoonya emirimu nga luwa bikusomedde olwo n'abagamba buli muntu alina omukisa gwe ogezaako n'ogenda tekyali bya mikisa Dubai totawaana ogenda kutunda wano boda yo bakatakako ogende Dubai ate okomewo nga tolina wadde 10 nze nalina $7,000,000 nga ngenda natunda akamotoka kange
ne sene ze nali nkoze nali mu motoka nga wenkola ne mu cryptocurrency nyenkwata milioni 7 ne nesitula ne ngende Dubai nakoma osi na nyina kasanvu ndoza kati ku milioni 7 tula ko zero meko kweza kasanvu ebintu byange byatambuliranga nnyo mu kasanvu mu 7 mu misanvu nagenda na milioni 7 kwensasudde visit visa yange nensasula accommodation kwe kulya ennyonyi nakomawo na kasanvu ne mala emyezi 3 omulimu ne gubula ne nnyongeramu visa endala ne ngende Kuwait bayita visa change nensigala ngo omulimu gukoze eki gubuze mbambuzayo week says 2 ku myezi 3 gye nasembayo okuteekamu ne ndyoka nfuna omulimu okitegedde kati ekyo kye bayita Dubai visit visa ngotunulira kire emome ali mukusumbuwa kamera hajana ko tawa mavu kula zedika okitegedde tukyagera maaso togeza n'ogamba nti ogenda Dubai ng'ogendera ku visit visa tekyaliyo kalungi we natuukira ne neewunya ne ngamba nti nno kirabeka nno gwe waliko obuzibu sinze naliko obuzibu kankunnyonnyola akantu kano tugenda okunoonya emirimu tulina we tukuba essimu ne batuweereza simu tuweereza CV zammwe n'atuyita ku ofiisi nze mmanyi tugenda abantu nga 2 ne munnange twali in fact 3 ne munnange tugende tukole interview batuwa omulimu twasangayo abantu 10 ng'ebi walk-in ne bangamba ako ke bayita walk-in interview ate nga walk-in interview bagalako abantu 5 olusi baba na bafere ekyo nakyo mukimanyi bali bateekawo mu kizimbe kyabwe ofiisi ne bagibrandinga bulungi nnyo ne bayita abantu nga 2 ne balondamu abantu 5 ne babagamba mwe mujja kudda enkya we mudda enkya ekyala nalyo kagamba nti mugende wali oli ababulira ekisembayo nakugamba nti buli omu 10,000 tukuteeremu visa oluwayo 10,000 osanga bagaddewo ofiisi bakikukola ekyo tebakinkola nali mugezi nnyo saafuna kale mukisa kugenda mu bafere we batyo naye nga nanoonya emirimu ate nga wano mu ntuuka yange Dubai naye yalimu ensasage y'amaanyi Allah ntuuka e Dubai olonzize ne munnange yaliyokko akomyewo mu vacation angamba tugenda sijja mu bugera manya naye nga yali avuga taxi tugenda mu kufuna luumu we wali firimu kati tugamba ndi kati tunoonye ekitanda kyaffe kimu tufune space tutekewo ekitanda kyaffe kimu tusulemu ngaba 2 ku kitanda munnange olutuuka ku Muroom twasangamu omuwala ng'anyirira bitya nga yina hips tezimanyizizo waleka yali Abu Dhabi singa ali Dubai wandi mutegedde ati abantu bagambye mbo yambala bwambale ne kati nze nkutteko kabinako oli gino bwagamba nti ayambala kambale loza omwana mulala wa nnyoko kakati ali kamabulire kirufanga nze nkutteko munenga tusangamu omuwala ng'anyirira bitya ng'ali muwala ogu ayinamu partition gwali atabimanyi kyekitanda nga tekiriiko kawaggulu ng'ebitanda byaffe byetusulamu e Kampala buli obwa bed space bwe buli obwepanka waggulu ng'agamba nti neetaaga muno abantu abalala bapartners 2 ebitanda ebirala 2 biwere ebitanda 3 n'agamba kati mwemba mbafunye nga tukanyiza emiwendo ngenda kukola ki kufunayo n'omulala ne tukanya emiwendo yali ayagala ndowooza milioni 1 ya Uganda yali ayagala milioni 1 ate ffe tuleete ekitanda kyaffe tukole ki tukitekewo nga twabikkiriza byonna naye oluvannyuma kati ono munnanga antutteyo yamumanyi bulungi ebikolwa bye nze siina kyemmanyi wabula aŋŋamba nti sebo ffe tulina ebirala byetukola wano mugamba biki n'agamba tuli bakozi ba ssente naye ekyo tekikukanga kubanga nze mba nfunye omuntu wange nze gwe obeera eyo bagita lumbeto ogimanyi lumbeto ali e Uganda atagendangako Bulaaya lumbeto abasoma ku ssomero bagimanyi ali si buli omuntu yasoma boarding kubanga nange nagitegeera ngenze Bulaaya wali nali e Uganda nali sibimanyi nabimanyi munenga agamba nti omuntu wange wajja gwe n'osigala muki mu lumbeto yo n'osirika dakiika teziba nnyingi ziba dakiika nga 5 ku 7 zimala nga ye agenda nga tuddamu tukola ki tunyumya ng'ovaayo nga tudda wano nasooka okwewuunya ne ŋŋamba
eddakiika 5 bantu kyabo kubanga ffe ebiseera ebyo nalina amaanyi gange ng'eddakiika ziba 2 3 Tegererawo nti nno okubeera kola bino. Omugezi era okitegeera nti omuntu wajja wendeeta omuntu wange gwe ng'osirikiraawo eddakiika ziba nga 5 ng'agenda awo ne mmanya nti wano tewali mulimu kubanga bw'obeera awantu awali bamalaaya nga bakozi ba nsimbi omuwala ye yali akola ebyo mu mutima gwange ne ŋŋamba nti wali bizinensi obeera awantu awali bamalaaya bakozi b'ensimbi kitegeeza ne poliisi kyangu okukuyoola poliisi weekuyoola oddayo otya e Kampala gwe omusajja omukulu nti baba tuyooledde mu kikwekweto musula bamalaaya awo ne mmanya nti wano sijja ssulawo mu mutima ne sikigambo ono munnange tuba tukyali awo nga kiraya nti akuba nti alo me coming there me need sex ko omuwala n'agamba te 200 Tuwulira koli no babita mitwalo 200 katogera mu luddiramu 100 gye mitwalo 10 no yali mu Bangali bana bambala obukanzu obukoma mu maviivi n'agamba nti yamuwa 10 ono n'amugamba nti nedda nze nkoma ku 2 oli n'amugamba nti no salary yet no salary no coming yet ono n'amugamba wait for salary when salary come you will come nengamba mitwalo 2 mu mutima nensirika ne manya nti eno gyenzize onyinza ovaayo nga sivuumizzaamu nyinza ovaayo nga sivuumizzaamu emitwalo 2 okugateekayo nze ku lwange nga gaba mangi nnyo gaba mangi nnyo ku muntu abwe ne manya nti eno nyinza ovaayo nga sivuumizza aganye 10 nga be Kampala bamutwala ndi mu Abu Dhabi mu kibuga ekikulu ekya UAE munnaye ng'ono amuggyako ng'omubangala ddamu akuba ng'akkiriza ndowooza ameka 2 ng'agamba send me your location ng'oli amusindikira location ng'omubangala atuuka akuba essimu ali wabweru ng'ono atugamba munnange tewaliwo lumbeto tetunaba kuteekawo waliwo ekitanda eki kimu kiki ebyaffe tubisaawo oluvannyuma tuteekemu ki lumbeto n'agamba mufulumeemu kono atuuse mufulumeemu ko mugenda kati watulagirira waliwo engeri y'akabaalabaala era bannayuganda be baliyo twasanga bali eri nga beekola kabakazi abeetunda nze bansobera baba babi oba kiki oba babagula baba batamidde ng'ebiwala bibi byonna birina bisiiba ku walagi ate bina njawulo na byene Uganda ate ng'oli gwe tubaddemu naye wali ate ye kiraasi naye nga bino ebirala gyatusindise tubeerekokko nga birabika bubi ngabo bannange yeno embeera abaana gye baliko e Bulaaya kati munnaaye twamala eddakiika 5 ng'akuba essimu nti mukomeewo kwe kugamba munnange ekirene nnyo zaali 7 kwe kubuuza munnange nti tebakkaanyiza oli n'agamba abamaze ngena buli kintu kyendaba kipya nti bamaze eddakiika ezi emitwalo aga maniya ne emmi nga gagenze nga tukomawo nga mubuuza nnyabo lontandisa obbamanyira nti mumaliriza nti kiba kiwedde eddakiika ezo kiba kiwedde olongoezi oli mu nnaku nga mmeka olwo nnaku tezinnaba nakuwera 3 tezinnawera 3 nga wamanyiza mangu ate ntuuse mu bannayuganda ate mba mmanyidde ki tunoonya wakusula tulooke tunoonya eki emirimu nga tunoonya abantu awali kiraasi mukko kubanga akasente kaliwokko jukira nalina mirikwesezanya ngenda noonya mulimu nga manyi nafuna gwa 13 naye bannange ennaku eri mu kyeyo era siridda mu kyeyo pozi nga ngenda Makka kola hijja ate mu America okukyala anti pozi okukyalako mu nsi nga Edubai tinzizeyo kukyakalako naye ndi kukola ekyo nakita teri kisinga waka era nabwe ensonga oba ogimanyi kubanga ensonga lwaki naawe tewaddayo nze nnina ate ebyange byanjawulo si byebimu n'ebyo naawe ebibeera byebyo si byebimu n'ebibyo ssebo oyinza tunyumiza ku lugendo lwo naawe nze nanyumyanyumya dde olugendo lwange ku intaneti kwonna olulala ngenda duteeka ne ku HK Media olufuneko mulo oteekeko ne ku TikTok munnange mu kunoonya room
Nendaga omwala nti ye dakika ezo ntono nnyo tezirina kye zinkola nako. Kiranga agenda nga tuddawo ate tekirina buzibu. Nagamba nti kale tumalirize ebbeeyi tugende tuleete kitanda. Tuba tugenda nga ne kyali wange amanyi tugenda kuleeta kitanda ne mugamba awo sisulawo. Ne mugamba mu bitiibwa eby'ekika ekyagula awo sikola ki? Sisulawo. Ye yali waamu. Moloka twagivuga tugitwala awalala. Twagitwala awalala. Ate ebizibu bye twasangayo. La ilaha illallah. Muntu ali ku kyeyo bannange. Era Mike obola ba video ero siri kusonyiwa. Mike Abu Dhabi. Yatuteeka mu luumu. Nga luumu. By the way kutumiddeko nnyo Mike Abu Dhabi. Nga sinaba kuleeta lugambo. Kansoke nkutumireko. Kanyiga. Mike Babilya. Obirinya lidala sirimanyi ne Mike Babilya, Babilya ekitaawe. Kakati nga tuteeka mu luumu. Luumu eyo nga mulimu ebitanda ebi. Tulina kye twasangamu. Mama abamu Abu Dhabi mwalina space. Fati tulinga be Dubai. Abu Dhabi teringa Dubai sime butanda. Nabeerako mu Abu Dhabi by the way. Simanyi oba okimanyi. Sikimanyiko. Naye amawulire nagatandikira Dubai. Naye obulamu bwange bwatandikira Abu Dhabi. Kitegeeza bye njogerako naawe bimanyi. Nti Abu Dhabi eri kirasi ku Dubai. No, like mwina space nene lwansonga nti ebitanda bya layisi. Twakigula no miliyoni. Twasulanga navigate. Awe nyini ku navigate. Awe nyini ku navigate. We wali omuvubuka oyo Mike we yali ku navigate we nyini. Ku kali na waggulu yakutaano. Mu consultant kutumiddeko nyawo mu Abu Dhabi. Iti nkwagala nnyo mukwano. Timu consultant yatandika olugendo lwange mu Abu Dhabi najja nzirukaduka awo siina wensula. Nga inaawo ka guest house nangamba buyiweeko wano for some days. Nga customer bwajja bwe ngendako mu mmotoka. Mmotoka ye nembuyiweeyo avaayo nga mbalanzira. Era we biba. Niyo omuntu ali Uganda tamanya kiki tuliko eri. No. Takimanya. Kati munnanga awo ku navigate wennyini. Nga tufuna luumu. Zaali nnyingi nije baatuwa ya VIP. Ng'erimu ekitanda kimu kya business. Business ogitegedde? Ono aleese ne bakola ebyabwe ne bagenda. Nga mu luumu eyo mwennyini mulimu omulala omuvubuka omu. Saamutegera mannya nga wa security. Ng'alina abakazi aba. Naye nga abakazi ababiri abo omu amanyi oli sister we. Yazannya akazanyo nze nakategeera nzekka. Naye nga ndi mu luumu omu. Kati mu yerumu yali eyaffe. Nga ya business ate mulimu omufumbo. Ow'abakazi ababiri yasula nako bombi ku kitanda kimu naye ng'omu amanyi omu sister wa musajja. Naye ng'omwagumiddewo lwa mbeera. No. Edubai abantu si jogo niyo otende walirwa ne bakola byonna bye baagala nga tolina kyakkola. Nga tolina ssente. Bwe kiri. Ffe bajjanga ne batugamba tugamba nti nno ani ayagala okuwasa ng'olwo waliwo visa egenda okuggwako. Ng'omukazi yenna ayagala amuwasa amutaasa okumuwa $1,600,000 ayongeremu visa. Bwe kiri. Waliwo ayagala omuwasa n'ogamba tulage ku bifaananyi n'agamba waliwo ono. N'ogamba nga babulamu. Jjukira kizibu nnyo okusanga omuwala omulungi agenda mu kyeyo. Mwana gwe nga twali balungi ate nga tuli ku kyeyo. Bugambe gye bali n'ekizibu. Baba babulaabulamuko nga tebayimiridde. Nga kibulamuko kubanga era omulungi wano e Uganda asobola okubeerawo kubanga kati economy etabuse. Naffe abasajja tumanyi n'okudduka abakazi. Omukazi nakubira nti waayo. Mukazi nakubira nti waayo njagala kujja kulabako n'omugamba ndi mmoloto. Naye nga toyinaamu. Wamanyira looje ennungi. Wamanyira okubeerako mu mmotoka ya AC mugende mu luumu. Okusooka ku lanchi y'Emitwalo 5. N'omugamba nga ndi mmoloto nga ndi busy. Naye ng'obwavu odduka essanyu lwa economy. Kati Dubai eyo ng'omugamba waayo sooka oleete ku ki? Ku bifaananyi tulabeku. Sagala kuteekamu mitwalo kamu nkaaga ng'ate sibitegeera. Ng'omuntu asaana 3,000 ze Uganda. Gatasaana nakutwala ku ekike kwa ekyandie mu kulya kya emisana nga yitaga bano bambanaalongo. Baleete emmere. Ate gwe omuteekemu emu nkaaga. Ngolaba tekisoboka.
omala kulaba bifaananyi nogamba nkibuzeemu n'abatembeeyi ebifaananyi abirina bannanga nayagala okuwasalwa visa emuli bubi emuyingidde byonna byonna bibeerayo era abaana bawala abali e Dubai nga balina abasajja naye nga tebabaagala ku mitima bangi era omusajja ali e Uganda n'osindika mukazi wo e Dubai ku visit visa mateeka balina omuwasa ali gwe tojja kutegeera ate n'omukazi amugambirawo ndi ne Kampala nyina omusajja era kuba bali mu buliri n'oyogera naye ekiro ninga n'omusajja wali awo asirisa nga naye alina omukazi naye nga baasalawo bafumbirigane temporary bakayita temporary tekola ki omukazi n'awassa n'omusajja n'awassa naye nga n'ekitanda era omukazi yenna nga abulamu n'ekitanda bakisharinga okitegedde ekyo ng'omukazi toyimiridde bulungi aleetayo dola gundi diramu 3 omusajja n'aleeta nga diramu 5 kubanga ekitanda ekyababiri kiba kya 8 e Abu Dhabi 8 ku 100 kati simanyi wammwe eyo byali nga mu Mecca e Dubai awo zisente wezitambulira $8 ku miliyoni so omukazi katayimiridde bulungi bafumbirwa naye nga gomanyi mukazi oyo yagenda kukola era omukazi wagambira nti nomunanga biganyiemu visite gwako ate nolaba nga yeeyongerezaamu omanya alina obufumbo bwagenzeemu ngate naye tayagala wabula ayagala kuyitawo anoonya kimuyisaawo so mmwe abali wano abasindika bakazi bammwe ku visite visa amusindise Saudi Arabia ku bakadamu osinga kati nze mbigamba kubanga naliyo era abantu bajja kugamba oyo alimba waliwo ne video gye nalabako ku TV awo ku social media waliwo omuwala anyumya mbuno sirimu ali Dubai bitooke bye bigwa alimba nayagala omuchallenginga ne nagamba kankireke kiyitewo sirimu si mungi nnyo Dubai sirimu mungi mu bantu abatakola bakireeresi teri akola alina sirimu kubanga buli myezi 6 baddamu ne bakola ki ne bakukebera buli mwaka bakebera buli ku renewing visa era ejo nalabira omuwala yakaaba amaziga eyafuna sirimu nga yali driver nga wa taxi omuwala yamala emyaka gye 2 ali mu kukola n'anoonya omulimu ogusingako n'agufuna mu kampani nga gwa kuvuga agenda eri ku medical gye bakamutemera balaba basawo kweyongera kwesabika balesa ambulance ya polisi maaso ng'agenda nga mukungu besije weeri n'agenda nga mukungu ku kisaawe banna bagamba gundi yagenze ku medical nga takomawo bagenda kuba essimu ze teziriiko yabakubira ali Uganda nti ebintu byange webiti ng'ali mu maziga niteri mulala ekyo kigundi kye kyansiiga ate bwe ngamba nti sirimu taliyo teweesulirayo ogwa naggamba ne weegabangula kubanga gye bali abali ku nga tebali freelance abo teri agenda basaba medical beekozesa bakola bye baagala gwe n'otendewalirwa olw'okuba oli mu mbeera ki mbi n'osalawo n'ogenda naye n'eyo mweprotectinge n'olya mbwe tosobola kugula kondomu kituufu ama ani akusesanga ne mu pharmacy mujjudde kondomu ne mu supermarket mu grocery kyogamba tokimanyi buno bukerenda buno bukerenda anti nze seegadangako siya nze navaayo ndi mbeerera siya nga bakazi nali mbaagaza kikola ngoti nagenda ne sabbuuni ng'ali ati kali nze nategeera kye bayita saving naye gwe omuntu eya saving n'okomawo n'ennusu kasa anti ate waliwo mwenje okujja lwaki zaggwawo awo nawonna mu maaso awo saya nave Dubai kali mabakazi musobola okugayita galimpitawa bakatunda like mu pharmacy n'ekirala waliyo ne campaigns ezikubiriza abantu okukozesa gundi protection for protecting it is everywhere mu buli nsi yonna zaalya Dubai mbunno mwe temwazirabako eyo anti eri teri bidongo nga byolaba ebiri eyo kati mulenga tufuna luumu emitwalo 10 e Dubai emitwalo 3 e Dubai wali expensive okula erinnya Dubai emitwalo 6 1.5 gumu kitundu luddawa ono manye kweji ate notabaako nakyobadde naye Dubai okwata ku kintu ekiyitibwa omutwe nawo nanja kutuukawo
ku bulwadde bwe nafuna nga ndi Dubai omutwe guli expensive ate teguli insured insurance ekoma mu bulago ku kawansi ku mutwe oba obyekolerako bikwata ku gwe bikimu kiri on you ali munenga tufuna room ku navigate Emboozi awe baddaawo nga mulimu omusajja omukyanzi ali munenga tubeeraawo nga tulaba omuwala gwe tubadde tumanyi nti ajjeewo mu room oyo muka musajja ate ng'aleeta akawala akalala yakanona yennyini nnyini ng'oli yamugambye nti waliwo mwanyina kaganda kange kali off leero ovubuka yali akola misana kakati nga tuba tuli awo ovubuka yali akola misana yali akola kiro akola misana yali akola kiro ng'akawala kagenda kanona muwala munne waako nga ko bakagambye nti oyo muganda wa mulenzi yaba mulamu waako kumbe kalira bonna munange bamanyi kumbe bonna bakazi be jukira gwa muwala ajja omupya ayingira mu bufumbo oba toyina kyotya oba ogamba kyonna nabye bakola olina kukkiriza kyovola beera omukazi banabo namba 2 omupya yaba ayina ebbuba namba 2 yaba alabanga kino kyakoze omupya si kibi ngate naye oba kategeddaako omukazi namba 1 aba ayina ebbuba nga lijjuze pipa namba 2 yakugamba n'okugamba omusajja talina kuba woomu ninga sigaye yali namba 1 netiyandikiriza omuteekeko namba 2 wabula akyogera alage nti naye nze naalikiriza banteekeko namba 2 anti kati abakazi we bati abasinga baba oluusi nga tebatuukiridde wansi nga agamba omusajja kamumuleka agenda afune ku ssanyu eddala kubanga nyina bye sisobola tuukiriza no oyinza okuba nga si butatuukirira wansi naye ng'oli bize nokkiriza bakugatteko ng'olina ebintu ebimu by'otajja sobola tuukiriza nga ki sekisi wa buli lunaku ebintu ebyokomawo okwoyo ovudde mu HK Media ovudde mu studio okwoyo olina ofumba olina okutwala abaana ku ssomero emirimu nga mingi n'omugamba nti funayo owookubiri n'omugamba funayo omulala akuyambako oli wanjawulo tosoboka era ekintu ekyo nasomye ne bayibuli infacti ndi kumpi gimalako nga nnoonya awantu awagamba nze kambabuulire tebubeera bwenzi nze nganzi kigozi naye nze naalyagadde omusajja wange okubanga akola safaari ng'akuwamu kattayi yes n'agenda n'amala n'adda si nti naaba akandekedde nze nnyende naye kwegamba nga nsobola okumweseetingira nenziramu okumulaba nga mbutuufu omukwano ninga alaba omupya bwentyo bwe naalyagadde ekintu ekyo ate nze nange kati mu sayidi yaffe abatali basiraamu nnyo nti nasomera ebayibuli nga noonya ekifo kimu noonya ekitundu eki ekigamba nti nno omusajja alina kuba na mukazi omu wambuze abakazi batutaddeko puleesha bagamba nti nno tulina kubeera ku bo bokka paka we nagenze mu bayibuli gye tusinza ekituufu kiri nti ennaku zino abantu abazaala abaana bawala bangi ate abalenzi bazaala batono n'ozaala abaana bawala 5 n'obeera n'omulenzi omu ate bangi bagenze mu bakadaama tebaliiwo kati ne bageza ne bakomawo bangi bali Saudi Arabia Oman bazi awala bayitawo wati awabi waliwo awalala Oman Saudi Arabia ne Jordan bonna bali eyo bajjudde kyokka era abakazi abali wano batuyinza obungi kati bali bonna nayo bakomawo banjagala gavumenti eyise n'etteeka omusajja obanga weesobola ng'olina omukazi omu weetaaga kuteeka mu komunda mu kkomera ekiri nange nga mukyalo weeranda nze neebaliza ddala omukyalo oyo Emily Smith waliyo omulala bamuyita ni Love Kalungi waliyo n'omulala gwe bayita Eva ali Dubai mu saloon saamumanyako simumanyi oyajanga mu inbox nga bulika nako alina okumbuuza simumanyi namumanyi ninga ku social media Eva saloon Dubai video eno batontojirabe anakulaba anakubuulira nti nkwebaliza ddala ng'oyo yankyekingako buli lunaku kati kiri kitya nga nti okugamba abantu nti bannange vaccine kubanga buli wengamba abantu nti vaccine nga bambulira ebigambo ebineraliikiriza ebinyongera okuneraliikiriza ngira sikyogera omunangamba baba akuwa butwa olwo omwala omulala eyandagira n'akadagala akoozamu obutwa nga ye nga amanyi butwa ninga nganya omubuulira nti vaccine kubanga buli wenfulumya ekigambo nti
buli muntu alabira ddala nga ngenze nti wowe nze ogenze ngale tebatya na byogera bannange ogenda kufa bannange wowe nze akwatirake nako munnange nali mu mbeera ey'obunkenke omuntu yagenda okukola nimba nga yembeera gye ndimu bwotyo bw'okomawo e Kampala nenkomawo e Kampala mu wafuna bitiibwa otya tiketi ebuuza tiketi abo abakyala be bagiggulira yes ne bajja oyo bajja yampereza $1,200,000 nga ndi eri nampereza endala ya tiketi sina muyita bu media mukyala nanteerako ne seneti bw'otuuka obeeremu n'akasente byonna shopping yene ku bintu wafuna omukisa gwo gwali gw'amaanyi bambi nenkomawo e Uganda mu bitiibwa eby'ekitalo n'ennusu 7 obulamu mu kampu eyo olina wootabumpeeredde ndowooza olabye ndozanga obudde butuyiseeko nogaako summarizing obulamu bwali butya mu kampu nga tonnalwala tuwulira nti abaana babeera eyo mu kampu musula balenzi mwekka obulamu si bwangu mufumba nze saayina buzibu kubanga kasana kizuula nti nosobola okubeerawo andi ekintu ekisinga okubeezawo abasajja kwe kubeerawo n'omukyala kale ate nze nenzuula ekisingako nga niwesibeera na mukyala sobola okufuna essanyu andi nagambe na shoppinga sabbuuni aye taliiko kika kya sabbuuni yenna nina gwofuna kasitaba ng'aseerera naye Bukenya oli andi genkubula enzi navaayo seegadanze Edubai emyaka gyonna gyewamu namalayo emyaka 2.5 navaayo sigenzeko mu nsonga za bwegasi era na savinga sente zange era zanyamba nnyo nozisavinga nezinzijanjaba nawe oba okimanyi nti gwoyagala gwolya mu budde bwoyagaliramu gwe mba nakulidde ddega ogenda ovunyula ababina g'emisana nga nnakumaze ekiro Speed Express Tours and Travels bakwano bebateekamu kakasente okulaba nti show egenda mu maaso ogenda ofune visa eri discounted ate nga ekutwalirawo e Dubai oba mu Abu Dhabi oba Sharjah oba Fujairah wonna mu UAE mpozi ate ne mu Bahrain tulina hotel booking tulina agency banking mwabagala okuggulawo bank accounts eya Equity Bank genda obeere ng'okola ki ng'ofuna mu Speed Express gafa busa Albert Gafa oyo mumanyi gafaayo ogulirawo akawunti yawezezoba emyaka emeka mukama wange simanyi but he looks so good akyali muto alabika bulungi nnyanyirira ye muntu alina famire e Dubai ng'alina omukazi n'azaalirayo n'abaana mumanyi nnyo avuga emmotoka gyawulira gyayagala ye muntu atakozesebwa Dubai nga yeekozesa alina kampuni e Dubai so kati lero tayinza kubba mwesige kyekisinga obukulu okusinga bano abalala nti ate babakozesa babbulooka n'atadde amagamba simu agenda twala ssente ewalala ne zitatuuka ono alina woofiisi alina kampuni e Dubai famire ye eri Dubai kati yayinza okuba tanzijukira bayirawe ninga na meeting emirundi egiwere era mukwano gwange yasomerayo abagana bafa ba Rice Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas ab'amaanyi ekitebe kyabwe kiri awo mu Abu Dhabi ndozo bamanyi Tiger ne mukyala we Norin ku airport road okulirana ku Al-Wahda Mall wo wenyini we bakolera awo mu Al-Wahda Mall awo nasula wansi awo ku airport road awo wansi okay sigenda kubeera tubasibira nako lwaleero ngenda kusimbayo omwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba nti omala kulabako n'olyokosasula mukozeseeko so neyanza nnyo Nelson neyanza nnyo wa Bukenya Media yala kuba kalango kange ni mutonzi wa mmotoka mulimu abantu ababeera ebweru eyo nakakikolera abantu basatu nambagulize emmotoka ng'ali bweru n'aleetako ssente mpola mpola n'amalayo nemuyamba n'ogissa mu mannya ge in case ayina tini namba bw'aba yagenda ayina tini namba ne national ID kiba kyangu naye oba togirina oba olina kusooka kukomawo Uganda n'olyoka yedda mu mannya go naye nga ndi mutonzi wa mmotoka tobeera ebweru ng'ogenda kukomawo Uganda ogambe mbu ate nja kudda e Uganda ndyoke ngule mmotoka oba nkole ki mpangise osobola okuleeta akasente ko mpola mpola n'ofuna emmotoka yo gy'oyagala nze njikusindikira wano osobola okubeera ne munno wano gw'omanyi n'omusindika n'ajja for inspection n'akebera bulungi emmotoka ate nange gwe mulimu gwange paka sinza kunoonyeza kintu kibi era bangi nga tanda bajjira bakogira mu bifaananyi naye ng'ate nnamu ng'agenda gisangawo so ennamba yange eri ku WhatsApp eri 0779 21 24.
Boza ate bw'abeera abuze ng'omunoonya ojja kujja wano obutereevu kusuula motoozi bamusongemu nti wuuyo. Eba omanyi sibula nze mu omuntu omunene n'okugenda ku channels zange n'ompereza message era ngifuna. Genda ku Bukenya Media ku Facebook. BK Media ku TikTok. Ku Snapchat atoko kwenzijira ddala benguza bona mbajja ku Snapchat. Era Bukenya Media. Mwana Bukenya Media wajiwanika. Lakube kendeddemu ne kati naye kati maasawo. Andi ebimu ku byanzijja ku byobufuzi byebyo. Channel yange ya Facebook ya Golonga tana sikyasobola kupostingako kintu lwa byabufuzi sina kye bifunamu. Baji reportinga lwa byabufuzi. Essaawa zino kati yafa. Oyina okugula wendala. Aba Uhuru Debt Collection bakugamba nti gwe naine ebbanja beera nga obeekwata bano be balooya abakugu mu kubanjiza ssente. Banja ssente. Banyonyolevu. Abo gwe oba ino omuntu nga yakulema okubanja ssente. Ng'ali eyo akutambuza ebbanga ddene gwe twala bukakafu bulaga nti nno babanja omubanja. Gwe batwalire balooya baffa aba Uhuru. Babayita ba Uhuru. Uhuru Debt Collection. Njagala kulaba namba yaabwe ya simu. Nenda giwandiikawo tewenda. Gwe genda bugenzi na bbaluwa eyo oba agreement eraga nti obanja ebiralo bibakwase osirike. Tobawadde 10. Gwe kyoba okola ojja basasula ku ezo ssente ze banaba bakomezaawo. Bali wano mu Uganda. Gwe kasitoba ng'omuntu yalemera ssente zo oba gavumenti oba muntu wamukolera gwe kasoba ng'olina obukakafu obulaga nti omubanja. Gwe tota wanagenda ba Uhuru Deputy Solutions obibakwase osirike. Enamba y'essimu agenda giwandiikawo mu bitiibwa. Bana itwenza nyo tweyanzege yenze HK Media Hadija Kigozi kwendi nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo. Mbatusaako ebyo byagala okulaba wano ku HK Media. Your latest updates, celebrity news, life experiences and adventures. Emboozi z'abakyala, emboozi z'omukwano, buli kimu kweno channel okisangako bulamalamba. Followingako kwendi nnyo ku TikTok, kwendi ku Facebook, kwendi ku Instagram. Tunyumya emboozi n'obubuuzi. Mweraba.